n'alaga omukwano Bobi Wine. Nalabye video eyo nsibangira babulisa. Mwe abantu abamu mulina emitima emibi. Mubeere nga nsi. Okusiima. Nze nabagamba wano ku Mama Kadaga. Nti ofiirawo. Ne munvuma ne mukola ki? Kogwe nti yoyo. Nze Mama Kadaga namwagala ng'akyali speaker. Era mwagala Kadaga ne mwagala ng'avudde kuba speaker. Gwe mukwano. Eche baito mukwano gwe na Kadaga. Sikulinda Lubowa kuva ku muzindaalo. Seetaaga Kadaga ampe sente. Gwe mukwano. Mama Kadaga seetaaga ampe sente. Mama Kadaga kyemwagalako kimu kyokka. Kuyimirira ku nsonga z'abantu. Nnyo kuyimirira ku nsonga z'abantu. Kati lero mbabuulidde waki. N'otabayiwa. Mbabuulidde waki mwagala nnyo. N'atabayiwa. Nti wadde Kadaga yali speaker wa parliament. Yasigala ng'akyayogera ensonga eziri mu muntu waki. Wa wansi. Ng'ayita ne parliament obudde bwonna n'abagamba waliwo ensonga issues of national importance tuzituulemu. Abasuubuzi bakoze ekibeekalakaasizza tuzituulemu wano. Tulabe kiki. Ab'ebuduude ettaka lyaba tubituulemu wano. Tugonjole ensonga. Waki abavubi babagoba ku nnyanja n'atuuza parliament kyekyanjagaza Rebecca alitwala speaker emeritus East African Minister of East African Community Affairs. Atenga member of parliament omukyala owekamuli. Wano. Nembala Kadaga abana basomesezza. Kakati Kadaga namanya kye yeetaaga ng'avudde kuba speaker. Namanya nti gana agalindirizi. Bwe galaba ng'avudde kuba speaker ne gadduka. Ne galooza nti awedde. Buli eyalyanga ku ssente za Kadaga. Buli bye yatwala mu parliament. Ne balooza nti awedde. Bwe yawanguza ba LC5. Abamugamba nga mama nebafukamira ne batuuka ekiseera Kadaga bwe yali abeetaagira ne badduka ne bagenda. Kati nze LubowaKyemba n'ensigalawo. Mukwano. Rocky singa ojjukira Kadaga oyo baali bamuli bubi. Ne ngamba nfa naye. Mukwano. Nze nsi wa Kadaga nsi. Oyagala ku nnyondo. Neetaaga nnyondo ya Kadaga yokka. Kadaga mpa ku nnyondo. Obulamu bugende mu maaso. Naye gwe n'obeeraawo omukazi yakkolera be yakkolera nga tomwagala. Tofissawo nakadde kusaba nnyondo. Abantu abo mubaagale. Nti nze Kadaga wadde wa movement kye namwagalako ng'endowooza y'abantu ba wansi. Omuntu wa bulijjo. Kati waliwo azimbye omutima. Atusinye n'ebigambo ebyo. Nti nsi yagambye Bobi Wine omukwano ogwo. Rokirabayo omukwano ogwo. Nagamba nti Bobi mpa ku nnyondo. Kamukuwe. Kuba kaya ku mwana. Nina kuba kali wansi. Warai. Sukumpi ku nnyondo baba. Namugamba lyene kagonja kako. Jako. Roke ekibaito nze nali nfiira wano kugundi kuyigeme. Honorable Igeme nga kye namwagalako ennyo. Natunuulira ebintu byali akoledde abantu. Ekikalamoja amasanyalaze bana bagundi be yawa amaato. Abakirinya road welding machine. Abamulopa nno. Ne yabawa. Fesigala tumanyi yabawa. Kakati amaato wano. In fact chova Igeme lumu yanyigamu. Kati bana abagundi bana boku nyanja. Abavubi. N'abawana engine. Waliwo akantu akansisa. There is no way ngeri gy'oyinza okujja gwe n'ompa welding machine. Ate n'enkulopa nti gamba. Lwaki toginziriza? Ginziriza. Ginzirize oba tojagala. Kyegamba Rocky. Mukwano gwo yoyo. Kankikunyonyole. Nze omanyi lwaki ndi mukwano gwo. Nze mmanyi buli wenfuna ekizibu Rocky abeerawo. Ekyo kikulu. Nti Rocky tanninda mu ssanyu. Mukwano gwo ye muntu oyo akugaanira. Nebagamba nti oyassa omuntu. Era nedda mubonna nedda. Nagamba mubonna nedda. Ekintu ekyo nakigamba luli nti bwengeza n'engenda naawe yadde mu bbaala n'engenda mu shotco n'enkomawo n'enkusanga ng'olwana ntandikirawo okulwana. Buuza luvannyuma. Ebweru gye twebuliza nti owaaye ani yalumbye munne. Kakati weebuuza ekibuuzo ani nsiiwo. Nice question. Bwe twogera ebigambo bino President Museveni olunaku lwaliva mu buyinza ojja kulaba nga ne bw'ayitawo tewali amukubira jjambo. Lw'olimanya ani nsiiwe. Kubanga tebalina tebamwagala. Bamulimba. Nsiiwe. Abantu baganya abantu balina obuyinza ku budde obwo. Obuyinza bumala okuggwako. Kankubulye kana akasembayo. Bwe balabye Kadaga
gano ga mafia begala Kadaga mama Kadaga ng'akuteyo batandise okuddayo bantu balamu batandise okudda wa Kadaga ate akaluka atuuse mama kubanga abasoga bade bagamba buli atawagira Kadaga ogenda tulaba tumukuba ekigwo kati mama tukoze tutya mama nange ngenda gende kamuli ku senchale si watera okutuula na meeting abalonzi ngenda kuinda time ya campaign ngenda funa omuggo guno omudoddo okutegedde omudoddo enkoni enkoni ngenda kuba mu bwenti ngenda kuba mu misumali ng'ofaaki ngenda bakuba misumali ofaaki n'enseeno Bakadaga bamusanga ku senchale ngenda kuba mu mbatule kubanga temwina laavu omukazi kye yali yeetaaga ne kakati kye yeetaaga Kadaga takyalina kirala anoonya nsiiwe tokyalina ky'omusaba n'akalulu omwongera bwongezi kumwebaza naye Kadaga anoonya nsiiwe aliddukirira essaawa eyo naye n'obasanga tafa nayo n'oli omwana we yamuweerya n'omusanga ng'ayogeza nze Kadaga yandama naye nga n'okumusomesa yamusomesa n'omulimu yamuyamba waliwo munnamawulire akuba nnyo entama mumanyi musoga wamu yamuyamba Kadaga yamusomesa kati naye abantu banaasiimibwa batyo omukwano naye namutunuulira ng'avuma Kadaga nengamba bannaye ffe abanoonya Kadaga abeekolaba emikwano nnaku zino ndaba mirabe nze nkubuulire buli munnabyabufuzi ali wano genda osooka wakiri gezaako bagabe nti bakugobye mu ntebe woogenda okakasiza abantu Rocky bakwagala olina obuyinza olina ky'oyina bwe bikuggwako tebakwagala akadde katuweddeko nga tumaliriza nze kyovula mba ku muzindaalo guno ndaba Lubowa manya nti waliwo abanjagala lwakuba muzindaalo ate n'abawala abatwagala akwagala lwa muzindaalo lwakuba gwe Lubowa singa wali kisajja ekyo nga weetemya manda eyo mu kyalo singa kiri kitya ate akulabawo omukazi akuwa ebyalo byonna luubo n'ogamba kikino naye va ku rediyo 89 kasiri Senyana Basa Radio twagala okwebaza okutuuliza okuva gye tusimbukidde okutuusa mubeere bansi b'abannammwe mweraba Edeidi Pain Aid capsules ayina omugongo okuluma muto okuluma manyo Pain Aid capsule n'abakyala bagenda mu nsonga ne zibaluma Pain Aid capsule ate Jena cough syrup ayina kifuba senyiga